Poliisi etegeeza nga bweyongedde amaanyi mu kunoonyeza ku bantu abagambibwa okuba nga baakubye emmotoka ya mmeeya w'e Mukono Johnson Nyanja Ssenyonga amasasi n'ekigendererwa eky'okumutta. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire oteekeddwa ku kitebe kya poliisi e Nagulu, omuvugizi wa poliisi mu ggwanga Frederick Enanga ategeeza nti mu kiseera kino bamaze okuggya sitatimenti ku bannabyabufuzi basatu abeesimbyewo ne Ssenyonga mu kifo ky'omubaka wa paalamenti owa Mukono ey'obukiikaddyo bayambe ku poliisi mu kunoonyeza kwayo. Kyokka Enanga banaagaanye okuboogera amannya n'ategeeza nti bannabyabufuzi b'amaanyi. Kukyagenda mu maaso tulina abantu basatu abagambibwa okuba nti bateeberezebwa tubaggyeko statement naye obujulizi tebunnaba kuggumira, so n'olw'ensonga eyo tetuvuddeeyo kwogera amannya gaabwe kubanga nabo bannabyabufuzi mu kitundu ekyo. Wabula bino bijjidde mu kiseera nga bamu ku bannamukono batandise okukubagana empawa ku by'okwagala okukuba mmeeya waabwe amasasi nga bagamba nti bino Muyanja yandibanga ye yabyepangidde abantu basobole okumukwatirwa ekisa mu kulonda okugenda okubeerawo ku lw'okunaala sabbiiti ejja bamuwa akalulu. Poliisi ekola okunoonyeza kubanga ebintu bino nze mbizudde biyinza okubaamu katemba. Omuntu ayinza okukola akazanyaako naye ng'ate ye alina gw'atagetinga akuba omulala. Kyokka dereeva we Mubaraka Ssekikubo bino abiwakanyizza era n'annyonnyola byonna ebyabaddewo. Nenengera emabega nga eyo bodaboda etuvaako emabega naye nga tulowooza bya bulijjo twamuddeeko akaseera katono ne tuwulira okubwatuka kw'emmundu emmotoka n'eva mu motion n'enjulanyisa nti parking. Abamu ku bantu basabye poliisi enoonyeze ku muntu alina emmundu mu kitundu kyabwe. Ejje tutaasi ku masasi agali eno bateke okunoonyereza ebisosonkole babinoonyereze bamanye emmundu kika kiri kyawadde kireese obutemu bufaanagana bwe buti. Tuli beeraliikirivu aba constituency eno eya Mukono. Batandise okuteekawo embeera ereetera okunoonya sympathy vote. Ye Hilda Muyanja nga yakulira abanoonyeza bba akalulu aliko omusajja gw'alumiza ku by'okwagala okutta bba. Yangamba agalagana Kisonga prisons office na Kisonga nemusaba identity card ye nafigitinga nga tagijjaayo. We yagijjaayo nga ID card ng'eraga nti he's a trader. Ye Muyanja alumiriza ssente wa NRM e Nakisunga ategerekese erya mpagi ssaako n'eggiso y'e Nakisunga okubeera emabega w'akubye emmotoka y'amasasi. Mu kiseera kino emmotoka eyakubiddwa amasasi ekuumirwa ku poliisi e Kisoga. Emboozi y'okuba emmotoka ya Ssenyonga amasasi twagikulaze mu mawulire gaffe agataliiko nfuufu ku lw'okutaanula sabbiiti ewedde. Sulaiman Mutebi ne David Musika Lyankolo be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.